أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atenezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini buyinza atuwadde obulamu n'obusobozi okubeera nga tukyali mu bantu abassa. Tumusaba asemererwe n'okusaasira eri Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abo abamugoberera paka Allah subhanahu wa ta'ala waliddiza ensi eno n'ebigirimu. Era tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala osaasire ab'enganda zaffe, mikwano gyaffe, abo wajja mu bulamu obw'ensi okubeera nga obasonyiwa, obateekeko okusaasirako, obasonyiwa ebyo byonna ebyasoba. Allahumma amin. Nga weeri enkola yaffe okubeera nga tujjukanya, nga leero tugenda kubeera nga tulaba hadisi nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yabeeranga alaamira mutabani wa Abbas radiyallahu ta'ala anhu, omuwanga ekiraamo nga omuntu onaawo omuntu nti nkuwa ekintu kino nga onakyekwatako ogenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga yakusiima. Kale bw'abanga yabiwa sahaba oyo, kale naffe tuba tulina okubeera nga tukola ki? Nga tubigoberera, kubanga bye bintu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza okubeera nga tugoberera obuwufu bwe n'abo basahaba be yaleka abaamuddira mu bigere. Nga insha Allahu ta'ala tugenda kubeera nga tulaba ebiraamo oba yamulaamira ki, yamulaamira bigambo ki byaba yeekwatako okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga musiimu gyali. An Ibun Abass qala kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma faqala ya gulam inni uallimuka kalimati ihfadillaha yahfazuk ihfadillaha tajiduhu tujahak idha sa'alta fas'alillaha وإذا استعنت فاستعين بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال hadithun hasanun sahih. Nga insha Allah ta'ala hadisi yaffe tugenda okubeera nga tujjukanya nayo nga esangibwa mu kitabo ekya Imam Tirmidhi nga Ibun Abass, mutabani wa Ibun Abass atunyumiza n'agamba nti kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lwali lunaku lumu yalina Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga amutaba amugoberera ebintu byonna byakola. Faqala nabeera nga amugamba wano mutabani wa Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yali akyali mwana muto, nabeera nga amugamba nti ya gulamu y'omuntu ali wakati oba atannatuusa myaka gya kubeera nti akakatibwako ebintu by'obusiraamu, akyali omwana muto wakati w'emyaka egy'obuto n'emyaka omuntu watandikira okubeera nti awandiikibwako, okubeera nti ekkalaamu etandika omubala. Kale ebitabo ebimu bigamba nti ekiseera kino Ibun Abass, mutabani wa Abbas, yali wa myaka 10. Naye oliiza ebigambo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeera nga agamba omwana omuto oyo okubeera nga abyekwatako. N'amugamba tiyagulamu
agamba nti muvubuka inni uallimuka kalimaati ngenda kukusomesa ngenda kukubuulira ebigambo ngenda kubeera nga nkulaamira ebigambo n'ebyekwateko singa on'ebyekwatako Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kumusisinkana nga masha Allah nga buli kimu yamala okubeera nga akusiima abeera nga amugamba nti bino ebigambo byengenda okubeera nga nkuwa bye bino amugamba nti ihfadillaha yahfazuk beera nga okuma Allah subhanahu wa ta'ala wikumire Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma ne Allah subhanahu wa ta'ala akukuume kiyali ategeeza okubeera nti agamba nti ihfadillaha okukuuma Allah oba okwekuumira Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti amateeka awamirillahi amateeka Allah subhanahu wa ta'ala ogateeka mu nkola okubeera nti weekuumira Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti amateeka ga Allah ogateeka mu nkola okubeera nti byeyakugaana okukola n'obeera nti obireka okubeera nti tosala nsalosalo yagaana nti wano tobuukawo ekintu kyonna kyeyakugaana beera nga Allah subhanahu wa ta'ala omwekuumira ku bintu byonna byeyakugaana era obeere nga weekuumira Allah subhanahu wa ta'ala ku mateeka gonna ge yakulagira okubeera nti okola ihfadillaha fi batanik beera nti weekuumira Allah subhanahu wa ta'ala n'ebintu by'oteeka mu lubuto bivuddewa emmere gy'olya ebintu by'oteeka mu lubuto ddala bya halaali bikirizibwa ihfadillaha fi ra'sik weekuumira Allah subhanahu wa ta'ala ku mutwe gwo omutwe n'ebiguliko byonna amaaso ogalabise ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakugamba nti galabise omumwa ogwogeza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyalagira oyogere oba oyogera bintu by'osanga by'oyogera ogeyezaako bantu olimbirako bantu egamba nga buli kimu okikola nga gwe olaba wabula olina okubeera nti ogoberera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyakola ki byeyakulagira singa onaabeera okikoze ojja kubeera nga weekuumidde Allah subhanahu wa ta'ala onaaba obikoze kiki kyogenda okufuna yahfazuka Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukuuma onaamala okumubeera nti ogoberedde Allah subhanahu wa ta'ala byayagala Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukuuma nga wamala okukukuuma agenda kubeera nga buli kintu kyonna ofunamu obulungi togenda kubeera nga ofuna obulamu obulamu obuzibu ku dunya lwaki kubanga weekuumidde Allah subhanahu wa ta'ala naye n'akwekuumira n'agenda mu maaso n'abeera nga amugamba nti ihfadillaha tajiduhu tujahak weekuumire Allah subhanahu wa ta'ala singa onaabanga okoze ebyo byayagala n'oleka ebyo byatayagala buli kintu kyonna ogenda kubeera nga okola ki Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kubeera nga omusanga mu maaso riwaya endala oba enjogera endala mu hadisi endala egamba nti tajiduhu amamaka Allah subhanahu wa ta'ala ogenda musisinkana mu maaso nga buli kintu kyonna kyokola Allah subhanahu wa ta'ala akikuweeramu emikisa obuba nti okufunamu obuzibu owandifunye obuzibu Allah n'abeera nga akutaasa obuzibu obwo obuwandikyoze buwandifunye kubanga Allah subhanahu wa ta'ala abeera naawe nga okukuuma Allah subhanahu wa ta'ala hifdhihi lahu fi masalihi dunyahu okukuuma kwa Allah subhanahu wa ta'ala kulimu kwa mirundi ebiri mulimu okukuuma kwa Allah subhanahu wa ta'ala okukuuma ng'akukuumira ku nsi kuno n'ebintu byo yani masalihi dunya ebintu biwandiiku by'ofunidde mu nsi muno alabeera nti akukuuma nga gwe omubiri gwo Allah subhanahu wa ta'ala n'akukuuma n'akuwa obulamu obulungi n'akuuma emaali yo bw'omala okumwekuumira Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukuwa obulamu obulungi agenda kubeera nga akuuma abantu bo agenda kubeera nga akuuma emaali yo lwaki omwekuumidde nga Allah subhanahu wa ta'ala wakola ki
watutegeeza mu suratu Ra'd aya 11. Allah subhanahu wa ta'ala agamba lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu yenna omuntu omukkiriza, omuntu oyo eyeekuumira Allah subhanahu wa ta'ala aleke ebyo Allah bye yamugaana, oyo akola Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala, omuntu oyo atabuka nsalosalo Allah subhanahu wa ta'ala yamuteekako bamalayika. Allah sitegeeza mu Qur'an suratu Ra'd aya 11. Allah yateeka ku muntu oyo agoberera Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala bamalayika. Ninga yamuteekako bamalayika abo bakola ki? Bamukuuma emisana ne bamukuuma n'ekiro. Ninga kiragiro kyani? Kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba nti omuntu oyo yeekuumira Allah subhanahu wa ta'ala, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'akola ki? N'amuddiza obukuumi, n'abeera nti amuteekako malayika obeera nti zimukuuma emisana n'ekiro. Nga tukimanyi bulungi singa omuntu weekuumira Allah subhanahu wa ta'ala n'abaana bo n'abazzukulu, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nti basigala ku nsi nga Allah subhanahu wa ta'ala nabo abakuuma. Tukiraba bulungi Allah subhanahu wa ta'ala watugamba nga uyabeera nti yaleka emmaali n'abeera nga agirekedde abaana, naye ng'abaana abo taata waabwe yali ki? Yali mukkiriza. Olw'okubeera nti yali mukkiriza, ne Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nti ateeka emmaali y'abaana abo n'abeera nga agiteeka mu makubo amalungi, nekola ki? N'etasaanawo. Allah subhanahu wa ta'ala wagamba wa kaana abuuhuma swaliha. Ekyo kitulaga nti singa omuntu okola bulungi n'abaana bano oba n'ebintu byolese, Allah subhanahu wa ta'ala abiteekako obukuumi. Eyo eri mu suratu Kahf aya 82. Allah subhanahu wa ta'ala ateeka obukuumi ku bintu by'oboolese. Lwaki? Weekuumira Allah subhanahu wa ta'ala, Allah naye n'akola ki? N'akuwa obukuumi, n'abeera nti ateeka obukuumi ne ku baana b'oboolese ku nsi. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nti akola ki? Abeera nti nabo abateekako obukuumi. Lwaki? Weekuumira Allah subhanahu wa ta'ala, naye n'akola ki? N'abeera nga takulekereraawo okubeera nti omwekuumira, naye n'abeera nti akuteekako obukuumi, okubeera nti akuddiza ekyo kye yakulagaanisa. Singa onaamwekuumira naye agenda kukuuma. Nga kyetugamba okukuuma kwa Allah kwe kubeera nti okola ebyo by'ayagala n'oleka ebyo by'atayagala, era n'obeera nga tobuuka ensalosalo ezo Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga akola ki? Yabeera nga atema okubeera nti tetuzibuuka. Okukuuma kwa Allah subhanahu wa ta'ala okusooka. Okukuuma okwokubiri hifzillahi al'amdihi fi dinihi, kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala akukuuma eddiini yo n'obeera nti tokola bikyamu. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu eyeekuumira Allah subhanahu wa ta'ala, naye Allah amuprotectinga okubeera nti asobya. Singa obeera nti okola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala omwekuumira, okola amateeka ge yagaa nti kino osaala, osiiba, okola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala, kyagenda okuddiza ki? Agenda kubeera nga akuuma eddiini y'okubeera nti towaba. Togenda kubeera nti owaba singa osanga ekintu Allah subhanahu wa ta'ala akikuwonya. Tukiraba bulungi nga Nabbi waffe Yusuf alayhi salam yabeera nti omukyala yali ayagala okukola ki? Yali ayagala okubeera nti amuteeka mu nsobi, okubeera nti ayonoona, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga akola ki? N'abeera nga amutaasa. Lwaki? Nabbi waffe Yusuf alayhi salam yabeera nga akola ki? Yali yeekuumira Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah yalagaanyisa omuntu yenna amwekuumira okubeera nti amutaasa buli mu ngeri yonna yonna. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fakhsha innahu min ibadina al-mukhlisin.
Allah subhanahu wa ta'ala akola ki yabeera nti amuwonya. Allah yamuwonya okubeera nti agwa mu kyonoono omukyala kye yali ayagala omuteekako n'ebintu eby'obuwemu. Allah n'akola ki n'abimutaasa. Lwaki? Yali nga yeekuumira Allah subhanahu wa ta'ala, nga naye yamulagaanisa, nga yalagaanisa omuntu yenna amwekuumira okubeera nti naye amukuuma. Okukuuma kwa Allah okwokubiri okubeera nti akukuuma, okubeera nti akuwonya ebintu ebyandikujje ku ddiini. Kale nalwekiti omuntu singa obeera nti weekuumira Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akutaasa ebintu bingi ebyandibadde nga bikuwabya okujja ku ddiini yo. Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadiisi emu mpanvu nga eri mu kitabo kya Tabarani atunyumiza n'atugamba, hadiisi nga ya Anas radiyallahu ta'ala anhu, kuba mu mbeera zino ez'omu nsi omuntu oyinza okugamba nti lwaki omuntu oyo ddala afaayo nnyo okubeera nti asaala yeekwata ku mateeka g'obusiraamu, naye lwaki bw'atyo? Naye nga mu nsi muno ky'olina okumanya, Allah subhanahu wa ta'ala yenna buli muntu amanyi kiki ky'alina okubeera. Nga hadiisi eno Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga ajijja ku owa Allah subhanahu wa ta'ala ya hadiisi al-Qudus, nga atunyumiza n'atugamba nti inna min ibadi, mu bantu be oba mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mu baddu bange mulimu abantu abatasobola kubeera nti balongoosa obukkiriza bwabwe illa bil fakir. Tebasobola kubeera nti omuntu oyo mu bwavu bwalimu Allah subhanahu wa ta'ala mwamukuumidde okubeera nti afuna imaani ennungi oba imaani etuukiridde. Nagamba nti wa in basatta alayhi afsadahu, singa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo amuwa ku riziki entonotono n'amujja mu bwavu n'amuwa ku riziki, imaani eno Allah subhanahu wa ta'ala imaani esobola okukola ki? Esobola okumuggwako. Omuntu Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukuumira mu bwavu, naye ng'ate obwavu obwo bulungi gy'oli okubeera nti okuuma obukkiriza bwo osisinkane Allah subhanahu wa ta'ala ng'olina obukkiriza. Singa amala n'akuwa ku ssente, imaani eyo esobola okuggwako. Naye kyabaddu tetukimanyi. Era n'agamba nti wa inna min ibadi, ne mu baddu bange era mulimu abantu nti la yuslahu imaanahu, tasobola kubeera nti akola ki? Imaani ye tesobola kubeera nti etebenkera illa binigina. Eriyo omuntu nga Allah subhanahu wa ta'ala amumanyi, tasobola kubeera mu bukkiriza n'atebenkera okujjako ng'alina ssente. Abaddu abo Allah abamanyi. N'agamba nti singa omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala amwavuwaza, imaani emuggwako. Allah n'akwavuwaza eri abantu nti singa amwavuwaza, imaani esobola okumuggwako n'akaafuwala. Abantu abo nabo Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi, era n'abeera nga amukuumidde muki? N'abeera nti amukuumira muki? Mu bugagga. Era n'ebeera y'abantu nga Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti imaani yaabwe ennungi, okubeera nti basinza Allah subhanahu wa ta'ala, yabawa obulamu obulungi. Allah yabawa obulamu siha, yamuwa obulamu. Singa amala n'akwata ku bulamu obwo n'akwegamba amala n'amulwazaamu katono oba n'afuna ku bulwadde, asobola okukaafuwala. Hadiisi eno mpanvu eyogera ku bintu eby'enjawulo. Asobola okukaafuwala omuntu oyo akoze ki? Omuntu Allah gw'aba ageseseza n'obulwadde n'amukuumira awo ng'omuntu mulaba nga ye talwala, naye nga Allah yamusiima n'amukwatira abo okubeera nti talwala. Singa agimwogezesa n'obulwadde asobola okukaafuwala. Era n'ebeerayo abaddu be Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi, ng'okukuuma imaani yaabwe okubeera nti eri waggulu, Allah subhanahu wa ta'ala abakuumira mu bulwadde. Ng'omuntu oyo Allah n'amala amujja mu bulwadde n'amuwa obulamu obulungi, omuntu oyo asobola okwonoona imaani ye n'efa.
hadisi mpanvu eyinga ku nkomerero Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ya Allah subhanahu wa ta'ala amunyumiza n'agamba inna alayhim khabir Allah nti Allah yasinga okumanya abaddu be. Allah yasinga okumanya abaddu be mu mbeera zaabwe zonna. Kinjagadde mu ki embeera yonna gy'olimu olina okubeera nga weebaza Allah subhanahu wa ta'ala osanga akukuumiddemu imaani yo okubeera nti toyonooneka. Ogende musisinkana nga akuwadde ejjana. Nga hadiisi yaffe gye tuliko tugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeera nga alaamira mutabani wa Abbas radiyallahu ta'ala anhuma okubeera nti akola ebintu byonna abeera nti amugamba nti ihfazillaha yahfazuka, weekuumira Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tugambye okwekuumira kwa Allah subhanahu wa ta'ala wekubeera nti okola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'agaagala. Obeera nti tosala nsalosalo Allah ta'ala bweyateeka olusalosalo tosala. Bweyakugaana togenda kubeera nti okola ebyeyagaana. Singa onaabeera nti obikoze ogenda kubeera nti omwekuumidde. Nga kiki kyagenda okukola ki? Agenda kubeera nga naawe akola ki? Agenda kubeera nga akusisinkana oba agenda kubeera nga naawe akukuuma. Nga ekyo ekitundu kyetulabyeko olwaleero nga insha Allah tujja kugenda mpolampola paka tunaagimalayo hadiisi yaffe insha Allah ta'ala. Obudde tulina butono. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atugasa n'ebyo bye tusomyeko olwaleero nga tujja kubeera nga tumalayo hadiisi yaffe eno insha Allah mu misomo eginaddako biiznillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.